Nzijukira emyaka nga nvubuka abaana bayiga sigala nga beewuunya abamunywa engeri gye bamuyisa mu nnyindo. Obwo nga nze ekinjagaza omuyiga kuweta mu mwana ayita ebbali omusika bwoti ekyo sebo nga ndaba kyakabi kati n'omufuuyira eno olekamu n'omukomera nago n'oweeta oma n'oguza eno nago n'ogufulumiza eno we nali ngenda okuyigira sigala mbeere mugezi ate abalala nga batusingako abannange sitaani akolimirirwe eddala abalala nga bakafula omanyi kye bakola amusika bwati ne munyumya emboozi tamufulumiza mukamwa ne mu nnyindo tayitamu taweta mimwa nga ne bwayasamu omukati ogulaba nagani mwana bwe tunaava eyo mu ndongo bwe tunava mupiira ate tujja genda mu ndongo kati n'alyoka akomyawo omukka n'aguyisa mu nnyindo buli nnyindo ng'efulumya kinywa n'emumumwa akati akonyi n'abannange babiri abaakagezaako ne bazirikirawo ne tukima bazadde baabwe awo batokyanywa sigala gwenyini oba wafuuka sigala kasita omusikabo n'onyumya emboozi nga teri kafuluma gwe bwenyini oba taaba kati nga neebuuza kiki ddala kye bakozesa amala kunyumyako n'alyoka akomyawo omukka ako saakeegomba kuba nalaba abagudde wali nali njagala kano nga nakamuteekayo mpeta emimwa muyise buli ludda sitaani musiru nnyo naye ayagala atulemu ggwe kati gwe olina mugaana bugaanyi. Bakonisa ekisooka 3:16 temumanyi nga muli yeekaalu ya Katonda era ng'omwoyo gwa Katonda abeera mu mmwe. Omuntu yenna bw'azikirizanga yeekaalu ya Katonda, Katonda ali muzikiriza oyo, kubanga yeekaalu ya Katonda ntukuvu ye mmwe.